وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن الضلال ومن النار. أما تنا ملونجا مجفوغا واتتيب الله tumutendereza Allah waffe, tukutendereza omulezi waffe, tukutendereza Allah omusinzibwa waffe, tukikakasa nti byonna bibasinza babisinza mu bukyamu okujjako gwe Allah. Tukikakasa nti nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam nabbi wo, mubaka wo, muddu wo, ngera bwe tukikakasa nti bannabbi abamusookawo bonna baali bannabbi bo Allah, era tukikakasa nti baali babaka bewatuma mu bo, era tukikakasa nti bonna baali baddu bo. Kutira omwoyo gwange nejjamu okutya Allah tabaraka wa taala. Mukitegeere baganda bange nti obulamu bwe tuyina mu nsi muno butono, teri yagenda kuwangalira mu nsi eno agimaleko amaleko obudde bwayo. Lwaki? Nti owekitiibwa nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam Allah gwe yatandikirako okubika namuga nti innaka mayitun wa innahum mayitun. Yamuga nti oli mufu Muhammad, oli mufu, kyaga nti oli ogenda kufa, obulega nti oli mufu. Oli aleme kubeeramu nti ayinza okubeerawo n'obudde bungi. Wa innahum mayitun, n'abasigadde bonna kasaabeera nga muntu bagenda kufa oba nabo bafu. Mayitun, bafu. Ekyo kina kikitegeeza nti omuntu alina okwesibira entanda akaseera akatono Allah kakuwadde mu nsi, kakozese muganda wange, kakozese mwannyina zaalyawo. Olw'ensonga abantu bangi boonoona obudde bwabwe mu nsi muno, n'omulaba nga ali mu budde bwe bwayonoona. Mu kifo ky'okukozesa akaseera akatono Allah kamuwadde akoleremu ebyo Allah byayagala, asinkane Allah ng'asiimye. Nja okubazaayo keera katono nti Qur'ani yaffe yonna okuviira ddala ku aya yasooka okukka okutuukira ddala ku aya yasembayo yali etujjukiza kudda wa Allah tabaraka wa taala. Wallahi madarul Qur'an tadhkir birruja. Qur'ani yatujjukizanga kuddizibwa wa Allah okuviira ddala ku bubaka obwasooka okukka ku nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam okutuusiriza ddala ku bubaka obwasembayo. قال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجع.
tunuli owekitibwa Allah bwayogera soma erinnya lya Allah eyatonda Allah alladhi khalaqa al-insana min 'alaq yatonda omuntu nga amujja sayisa qara wa rabbuka al-akram soma naye gwosomako Allah al-akram wakitibwa nnyo si wa bulijjo rabbuka al-akram rabbuna akram Allah wakisa wakitibwa nnyo Allah naye innal insana la yatgha omuntu mujemu nnyo arraahu istaghna yerabanga ye wawaggulu nnyo ku mateeka ga Allah tabaraka wa taala. Allah namaliriza aya zasookera ddala okukka ku nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam ng'atujjukiza rujja inna ila rabbika ruj'a ewa Allah gyogenda okudda obaka obusookera ddala wali badde bumusanyusa busanyusa kola bino naye Allah sitiirwa amujjukiza kaseera konna ogenda kuddizibwa ewa Allah tabaraka wa taala. Aya yasembayo okukka mu Qur'an yaka ku nabbi niwayitawo ennaku mwenda nabbi Muhammad Allah namujjulula sallallahu alayhi wasallam. Allah namujjulula namujja mu bulamu buno bw'ensi eri mu suratul Baqara Allah aga nti wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ruj'a mukyolunaku buli omu bagenda omuzingazingako webagenda okunzingazingako webagenda okukwata bakuzingezingeko bakukwase Allah tabaraka wa taala tadhkir biruj'a bakujjukiza kuddawa Allah tabaraka wa taala nabwekityo aya nyingi ezitujjukiza okudda eri Allah tabaraka wa taala ni Allah tuganti wabashiri sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un musanyusa abakkiriza abagumiikiriza abo bafunye omusiba baganti inna lillahi twava wa Allah wa inna ilayhi raji'un. So baganda banga bebitibwa tubajjukiza tukozesa obudde bwe tuyina omuntu abeera mugezi nnyo bw'atayonoona budde bwe bw'alina mu nsi. Tetwatondebwa mu nsi kulya kukola bivvulu kusanyuka ng'abamu bwe balowooza. Allah teyakutonda mu nsi muno kucakala wallahi. Era Allah yakyogera mu Qur'an lakat afahasibitum annama khalaqnakum abatha abayi mulowooza nabatonda mu nsi kugenda kukola bivvulu mugenda mu outing ng'abantu bwe balowooza wa annakum ilayna la turja'un nti temugenda kuddizibwa gyennize Allah. Fata'ala Allah abooluganda b'ebitiibwa toyonoonanga obudde bwo bw'olina mu nsi. Tulaba abantu abanafu b'obwongo alowooza nti mu duniya alina kulya atambula agende, alowooza nti mu duniya bamuga nti genda okyakale, alowooza nti mu duniya bamuga genda mu zautingi n'omulaba nga ateekayo kaweefube okukuŋŋaanya byagenda okukyakalamu akaseera akatono agende neyeerabira olunaku lwagenda okusinkana Allah azza wa jalla. Tutera okukirwako olw'abantu okwerabira ennyo Allah. Bannanga omugezi yakolera obulamu oluvannyuma lw'okufaako yagamba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alkayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da almaut. Bw'oba oyagala okulaba omuntu omugezi yaga nti yo yeyeebanja buli kaseera kakyakabulamu wa amila n'atandika okukola nga bukyali n'akozesa obudde bwe lima ba'da almaut. Subhanallah. Nabbi wa Allah yagamba abantu be nabaga nti satadhkuruna ma aqulu lakum, bino bye mbagamba mujja kubijjukira kaseera konna. Satadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Bannanga obudde bw'omuntu kozesa obudde bw'olina. Tewali budde akaseera katono bwe kati nga baga nti owezeza emyaka 3 ogira bwoti nga baga nti oli mu 5 kati bagenda okugira bwe bati nga baga nti ate ebiryawe bikubakuba bingi. Teriyo muntu atannatuuka mu myaka gya kufa wallahi. Era olitaddangaawo n'agamba nze sinatuuka kufa tonnaba
nga Allah atwala n'olubuto ali mu lubuto nega nti lwabadde lubuto lwa myezi 5 nafiiramu n'akazaala so baganda bange obudde tukozesa obudde bwaffe buli muntu watuuka dde okufa kubanga bakufaanana abali mu kabbuli bangi juzi twazika omwana bamusuula mu mazzi nga twakava mulamanzaali bamusuula mu kidibaawo ne bamuziika myaka 13 14. Allahu akbar. Kati abantu bayitako dda twatuuka dda abooluganda b'ebitiibwa twayingidde omwaka omupya era etopiki y'olwaleero tuli mu mwaka mupya era omwaka guno gwe twayingidde tuli mwezi ogusooka ogw'obusiraamu. Allah agamba mu Quran inna iddata ash-shuhur inda Allahi 12 shahra, enamba y'emyezi wa Allah emyezi giri 12 fi kitabillah, kitabu kya Allah tabaraka wa taala. Yawma khalaqa as-samawati wal ard, ekyo Allah yakiteekawo nti emyezi girina kuba 12 olunaku Allah tabaraka wa taala lweyatonderako eggulu 7 n'ensi 7. Amagulu 7 Allah bwe yamala okugatonda n'ensi 7 Allah n'ateekawo nti emyezi girina kuba 12 temuyitamu ate tegikka, girina kuba 12. Abasiraamu hani allakum, mumukyali kwoligino mukyabala emyezi emituufu nga mubalira ku mwezi ogwo oguboneka, bwe guboneka nga mutegeera nti ogwo gutuuse, bwe gumala okuggwayo nga tegunnaboneka temugaa nti guwedde. Era ogwo gwe bayita omwezi. Inna iddata ash-shuhur, enamba y'emyezi inda Allah, ewa Allah tabaraka wa taala 12 shahra, giri emyezi 12 fi kitabillah, mu kitabu kya Allah tabaraka wa taala. Fi kitabillah ay fi lawhil mahfuz, waliwo ekitabo Allah kye yawandiikamu nga kyekusike. Allah tabaraka wa taala yawandiikayo nti emyezi girina kuba 12 fi kitabillah ay munzu alqidam, waliwo ekitabo Allah kye yateekawo azaliyun qadim nga yawandiika nti emyezi girina kubeera 12. Yawma khalaqa as-samawati wal ard, okuva Allah tabaraka wa taala bwe yatonda amagulu 7 n'ensi 7, minha 4 hurum, mu myezi egyo 12 Allah yalondamu emyezi 4 hurum nga gya mizizo. Kyava tugamba Allah tabaraka wa taala fala tadhlimu fihinna anfusakum, temweryazaamanyizanga mu myezi egyena, yadde obulyazaamanya bubi mu myezi gyonna, naye ate gineena omuntu okulyazaamanyirizamu munne aba akoze ezambi ddene. Minha 4 hurum, emyezi egyena egy'emizizo oli bw'alyazaamanyirizamu munne aba akoze ezambi si lya bulijjo. Abooluganda, omwezi guno gwe tulimu ogwa Muharram guyina enkizo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam tiyasiibako mwezi n'agumalako okujjako Ramadan. Wa kana yukthiru siyam fil Muharram, yayitirizanga nnyo okusiiba mwezi guno gwa Muharram. Era Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam yaguyita shahrullahi al-Muharram, mwezi gwa Allah, ma anna ash-shuhur kullaha lillah, niwankubadde nga emyezi gyonna gya Allah naye guno yaguyita shahrullah, omwezi gwa Allah al-Muharram, ogwa Muharram, omwezi gwa Allah ogwa Muharram, shahrullahi al-Muharram. Omwezi guno gulimu enkizo, naye enkizo ekyasinza okubeera ennene kyekyafaayo kya nabbi waffe Musa alayhi salatu wassalam. Musa alayhi salatu wassalam ayina ekyafaayo kinene, era nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yasanga abayudayi Madina lamma hajara min makkata ila al-Madina, bwasenguka okuva Makka agende Madina, wajada al-yahuda yasumuna at-tasu al-ashura, yasanga olunaku olw'ekkumi mu mwezi guno nga abayudayi balusi olunaku olw'ekkumi. Era lwe lunaku nabbi waffe alayhi salatu wassalam
lwe yasooka okusiiba nga lwatteeka n'alukakasa ku basiraamu bonna balusiibe nga tebannaba kufuula ramadaani nti watteeka. nabbi asanga abayudaaya yasumuuna al-ashura basiba olunaku olw'ekkumi. faqala alayhi salatu wassalam lilyahud, nabbi n'agamba abayudaaya lima tasumuuna al-ashura, lwaki musiiba olunaku olw'ekkumi? abayudaaya ne bamwanukula ne bamuga nti dhaaka alyawmu alladhi naja allahu nabiyahu musa, olwo lunaku allah lwe yataasirizaako nabbi we musa alayhi salatu wassalam. allahu akbar. nabbi sallallahu alayhi wasallam yayogera statement nga nnene, yaga nti nahnu awla bi musa minkum oba nahnu awla bi musa minhum, fe tusinga okubeera okumpi ennyo ne musa okusinga bayudaaya mmwe, fe tusinga okubeera okumpi ne musa okusinga mmwe. bannabbi ba allah bonna okuviira ddala ku nuuhu alayhi salatu wassalam okutuusiriza ddala ku nabbi waffe muhammad alayhi salatu wassalam, oba okutuukiriza ddala ku nabbi waffe isa alayhi salatu wassalam, yesu kristo, bonna allah tabaraka wataala yabakozesa endagaano nga balina okukkiriza n'okusomesa nabbi muhammad alayhi salatu wassalam, era nga bamanyi nabbi muhammad okuva ku nuuhu وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتهم من كتاب وحكمة. الله يقول إن دعانوا لبن نبي بنا جميع الأنبياء بلغوا يوانجي كتابنا موان السنة وبنا مو حكمة. ثم جاءكم رسول ولهم بكى جلو كجب ميت محمد لتؤمنن به ولا تنصرنه مينوكم كريزون بكو محمد ياتي مينوكم سمسابان تبمو. oluvannyuma n'abagamba ekyo mulina okikwata mu kinywezi. bwe yamaliza allah n'aga nti qaala aqaraltum wa akhadhtum ala dhalikum isri, mukinywezezza munakikolanga munasomesanga abantu bammwe nabbi muhammad alayhi salatu wassalam. qaalu aqararna, bonna baddamu bannabbi ba allah nti tujja kikola. qaala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin, allah n'abaga nti mujulire. bonna ne bakola endagaano ne allah. kyova olaba nabbi muhammad alayhi salatu wassalam kulla al anbiya, bannabbi ba allah bonna nabbi yalaganga nti ali kumpi nabo, era nabo balaganga nga bamumanyi alayhi salatu wassalam. qur'ani ekitiibwa ekijjayo bulungi. oba otunuulidde ibrahimu alayhi salatu wassalam, ibrahimu alayhi salatu wassalam, ibrahimu alayhi salatu wassalam, allah agamba nti inna awla nnasi bi ibrahima lalladhina ittabauhu wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu ma walladhina amanu, yaga nti abantu abali okumpi ennyo ne ibrahimu be baba mugoberera mu nzikiriza. wa hadha an-nabiyyu, nono omusajja muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hadha an-nabiyyu, noyo omusajja muhammad ali kumpi nnyo ne ibrahim, walladhina amanu, nammwe basiraamu mmwe abamaze okukkiriza allah. fa subhanallah ma anna qissata ibrahimu warada fi lkutubi as-sabiqa, awo muno okubeera nga kisa ya ibrahim alayhi salatu wassalam. abaana bayizi muve ku kisenge okwo, mujja kwebaka mutuule wano ate nga byetusomesa bingi birungi. awo muno okubeera nga ibrahimu alayhi salatu wassalam, okubeera nga ibrahimu kisa ye warada fi lkutubi as-sabiqa, ogisanga mu bitabo byonna ebyasookawo. ojja kugisanga nga mu tawurati allah yagireeta n'agiwa musa, era abayudaaya bagisomanga ate nga bamumanyi nti jjajja waabwe. awamu n'okubeera nga kisa ya ibrahimu mu njiri ya isa ya yesu kristo mweri. olwaleero neeno gye bayozaamu bayibuli osangamu kisa ya ibrahimu n'okusala omwana, wallahi nga mweri. ma annaha warada fi zabur, newankubadde nga ne mu zabbuli mweri tosobola kusangayo batuukiriza. bo bayawukanamu kimu, bo omwana bagaba basala ishaaka, fetuga nti basala ismail alayhi salatu wassalam. era kyekyajja mu qur'ani ne mu sunna,
Allah yagendanga abawula naye wamu n'okubeera nga kiso eyo yajja ng'etutegeeza Ibrahimu alayhi salatu wassalam n'engeri gye yali afaananamu n'enzikiriza ye osanga bakinywererako ne bateekawo n'olunaku olulambo olw'okusalirako ebisolo basiraamu. Ensonga lwaki Allah agamba inna awla nnansi bi Ibrahima lallazina ttabauhu, abantu abali okumpi ne Ibrahimu be bamugoberera, si bigambo. Jajja wabakkiriza tukomaawo la lallazina ttabauhu, be babagoberera Ibrahimu. Wa hadha nabiyyu, n'omusajja ono Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallazina amanu, n'abamaze okukkiriza Allah basiraamu, mwe muli okumpi ne Ibrahim. Tuli ku kigambo nabbi kye yagamba abayudaaya ku Ashura. Amaze okubaga nti lwaki musiiba Ashura, bamuga nti lwe lunaku Allah tabaraka wa taala lwe yataasirizaako nabbi we Musa ku mulabe we Firaun. Nabbi n'abaga nti nahnu awla bi Musa minkum, ffe tuli okumpi ennyo ne Musa okusinga mu abayudaaya. Ne tugamba nti bannabbi ba Allah bonna fe abasiraamu ffe tuli okumpi nabo. Bwe tunuulira nabbi wa Allah Nuhu alayhi salatu wassalam, Nuhu alayhi salatu wassalam lwaki tuli kumpi nnyo naye? Qala Allahu ta'ala fi al-Baqara, Allah yagamba mu Baqara, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wama ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lam man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala aqibayhi kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. N'olw'ensonga eyo basiraamu mmwe twabafuula nga mmwe umma eya wakati, litakunu shuhada 'ala an-nas, mmwe mugenda okujulira ku bannabbi bonna oba ku bibinja byonna oba ku bantu bonna abalijja n'abantu bonna abasookawo, ffe tugenda obbajulirako abantu ba Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nabbi sallallahu alayhi wasallam warada alhadithi fi sahih, hadithi yajja nga ntuufu nga Allah tabaraka wa taala agenda kuleeta nabbi Nuh, yati Nuh yawma alqiyama, Allah agenda kuleeta nabbi Nuh ku lunaku lwa qiyama. Fayaqulu ya Nuh, Allah abuuze nti wange gwe Nuh, hal ballagta Nuhu, watuusa obubaka, watuusa Allah bye yakutuma eri abantu bo? Jukira abantu ba Nuhu Allah yababonereza ne bafuna amataba, ne wasigalawo abantu batono. Allah n'afuula nga olulyo lwa Nuhu olwali lusigaddewo olutono be basigaddewo mu nsi yonna. Waja'alna dhurriyyatahu humul baaqi, twalekawo abantu be nga be basigaddewo bokka, abantu ba Nuhu. Ne Nuhu Allah agenda mubuuza Nuhu, watuusa obubaka eri abantu? Yaqulu bala ya rabbi, Allah wange ye qad ballagtu, Allah natuusa obubaka era abantu bange nabasomesa eddiini. Fayaqulu Allahu li ummati Nuh, aleeta abantu ba Nuh, Allah agenda kuleeta abantu ba Nuh abaga nti ya ummata Nuh, hal ballaga Nuhu risala, Nuhu yatuusa obubaka gye muli? Awo hal ballaga Nuhu risala, Nuhu yatuusa obubaka gye muli? Abantu ba Nuhu bonna bagenda kuddamu la, abali baawo Allah bagenda okubuuza lam yuballigh risala, Nuhu talina kye yali atugambye kubikwatagana ne Allah, bwe batyo bagenda okuddamu. Fayaqulu Allahu li Nuh, Allah agambe Nuh, ya Nuhu man yashhadu lak, Nuhu ani akuwaako obujulizi? Ya Nuh, owange gwe Nuh, man yashhadu lak, ani agenda okuwaako obujulizi? Fayaqulu Nuh ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, umma ya nabbi Muhammad. Thumma tala rasulullah qawluhu ta'ala, oluvanyuma nabbi Muhammad yasoma ekigambo kya Allah ekiri mu Qur'an, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa 'ala an-nas. N'olw'ensonga eyo Allah yabafuula kibiina kya wakati nga mmwe mugenda okuwa obujulizi ku bantu bonna, wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida, ate oluvanyuma nabbi Muhammad naffe atuweeko obujulizi. Abooluganda, ffe tuli awula eri bannabbi bonna alayhimu salatu wassalam. Nabbi yali ayogera ku Isa bnu Maryam, yaga nti ana Yesu Kristo, yaga nti ana awula bi Isa bin Maryam, nze ndi okumpi ennyo ne Yesu. Laysa bayni wa baynahu nabiy, tewali wakati wange na Yesu nabbi.
amakuru Yesu olwagenda Allah naleeta nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Laysa baini wa bainahu nabiy, tewali wakati wange ne nabbi Isa nabbi. Yaqulu Isa ya Muhammad ij'alni min ummatik fa aj'aluhu min ummati. Yesu agenda kugamba ku kiyama nti wange gwe Muhammad nkusaba onteke mu umma yo nange nzigire mu umma yo. Fayaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam faja'altuhu min ummati, nimuteka mu umma yake. Ekitegeeza ki nti tuli kumpi nnyo ne Isa. Bwoba tunuulidde aqidatan munzikiriza wasulukan mumpisa, wallahi tuli kumpi nnyo ne Yesu. Aqidatan Yesu yagamba Abayisirayiri ya bani Israil i'budu llaha rabbi wa rabbakum, musinze Allah, musinze Allah, musinze omulezi wange era ye mulezi wammwe. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna, yenna anagattangako Allah tagenda muwajjana. Bani abasinza Allah, anta awla bi Isa, mwe muli okumpi nnyo ne Yesu. Isa alayhi salatu wassalam, Yesu bwoba tunuulidde enneeyisaaye empangala ye yasalanga. Qala inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyya. Inni Abdullah atani alkitaba waja'alani nabiyya, nze ndi muddu wa Allah, yampa ekitabo bakitanjiri nanfuula nabbi. Waja'alani mubarak, yanfuula wa mukisa. Aina ma kuntu, buli wonna we nabeeranga. Wa awsani bisalati, Allah yandagira okusaala. Bani abasaala? Antum awla bi Isa, mwe muli okumpi nnyo ne Isa. Tujjayo nubdha min al-anbiya, bannabbi ba Allah tuli kumpi nnyo nabo bonna, teriyo nabbi bannabbi ba Allah. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam nga tufundikira yakanti la taqulanna ana afdalu min Yunus ibn Matta, al-anbiya abna'u illat abuhum wahid wa ummahatuhum shatta. Yakanti siwuliranga yagamba nti nze Muhammadi nina enjawulo ku Yunus mutabani wa Matayo. Yunus mutabani wa Matayo y'omu ku bannabbi Allah tabaraka wa ta'ala byatuma mu Iraq. Allah yatuma mu Iraq bannabbi bana. Asookera ddala bamuyita Ibrahimu alayhi salatu wassalam, Allah yamutume. Owokubiri bamuyita Idris. In fact Idris yasooka, ne kuddako Nuhu, ne kuddako ne Yunus ne Ibrahim, bannabbi bana. Allah yabatuma mu kitundu kye Iraq. Ne bannabbi abo bana mulimu nabbi gwe bayita Yunus mutabani wa Matayo, bamutuma mu katundu baali bakayita Ninawa. Lumu nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam abatambula mu bitundu bye Taif, Makka ng'agaanyi, ekyafayo kimanyikiddwa. Makka bw'agaana, nabbi sallallahu alayhi wasallam agenda e Ninawa, agenda e Taif. Bw'atuuka e Taif ng'ekimutumiza e Taif okimututte e Taif kugamba abasajja abakungu b'e Taif nga Abdu bun ya Layla yali omukungu waayo, ne baganda be baali babiri, oba kigambibwa naye ne muganda w'omu. Naye bw'atuukayo baganda nti bannaye Makka alabika agaanyi, mbadde nsaba mukkirize Allah, tadiinu lakum al-arab, abawarabu bajja kutandikira ku mmwe okukkiriza Allah, wa yattabi'ukum al-ajam, n'abatali bawarabu oluvannyuma tujja kutuusaayo ddaawo eno bakkirize Allah. Baagaana. Era omu ku bo yamugamba Muhammadi mu byalo bino Makka ne Madina, Allah yalabye gwe Muhammadi nga gwalina gwe namunyooma. Allah nassa obujulizi ku ayi ku kyafaayo ekyo. Era owokubiri n'addamu n'amugamba Muhammadi, nze nzikiriza ngenda kugoberera, naye tukole endagaano. Bw'onaavaawo Katonda n'akujjula n'ofa, nze nsigalawo nga nabbi, nze nsigalawo ng'omukulembeze. Nabbi n'amugamba nti al-amru min indillah, kibayita obukulembeze obw'abannabbi Allah yabugaba, sinze mbugaba. Kati nkole naawe endagaano, Allah yagaba obwannabbi. Omulala naye n'abeerako ne kyeyamugamba. Nabbi yagenda okuvaayo nga bigaanye,
nabaga nti basajja mmwe bamuganya okunzikiriza mbasaba mundeke nve mu Taifu bulungi. Ekyokubiri mbasaba temutegeeza abawarabu abakuraishi gye nabadde kubanga navuddeyo nga sibagambye ate nga baŋŋaanya byonna teri kye baakolako. Badduka ne bategeeza abawarabu abakuraishi ne babagaa nti abaya akasajja kammwe eno gye kazze naye tukakoze eki tukagaanye. Ekyokubiri ne bamugumbulira abavubuka abayaayi ne bakuba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okumanya bamukuba. Ibn Kathir yaleeta ekyafayo naga nti nga tosobola kupima luta kumbiri gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam nga teriiwo watali musaayi. Bamukuba nnyo. Tallau immata bamujjako ekitambaala kye yali atadde ku mutwe. Wa tallau ni'alahu ne bamujjako engatto ze. Wa taraduhu fil ashwaq ne bamutwala nga bamugobera mu maggwa gamufumite. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nadduka nga waŋŋanguka okutuusa bwe yagenda n'abeerako ne waatudde. bwe yatuula Abdullahi ibn Abbas yagamba fanasaratuhu abna'u a'mamihi, abantu abava mu lulyo lw'abakitaabe be bamutaasa baali bakaafu. Kyova bannange okweyisa obulungi n'okuyisa obulungi eŋŋanda kigambo kikulu. Oluganda ne lubeera nga si musajja musiraamu mukwate bulungi. Oluganda ne bwabeera nga mukaafu mushiriku mukwate bulungi. Niwankubadde nga ayinza okubeera ne shiriki bwe gwakola temukkaanya naye mbakwate bulungi. Abo baali bashiriku bakaafu be baataasa nabbi waffe Muhammad nga Abdullahi ibn Abbas bwagamba. Bwe yatuukawo ne yeeyanjula omubaka Muhammad bagenda okusika oluganda nga ava mu bataata bamugaa tuulaawo ne batumira omuvubuka baali bamuyita Addas bi'unqubi inabi. Yajja n'akalimba ka grapes ziri awo ziringa nsaali. Bwakaleeta nga mulimu n'amazzi naawa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi n'akwata ensaali emu oba grape emu nagati bismillah. Kati omwana ono Addas yali muddu e Taif yeewuunya nnyo ekigambo ekyo bismillah. Nagati bismillah wakyewuunya nabbi naye namwewuunya namugati man anta. Namugati wallahi ma sami'tu bismillah la fi Taif wala fi Makka. Ntambudde mu bitundu ebiri wano Taif, Makka. Addas ye agamba siwulirangako muntu akwata kyakulya oba kyakunywa naga nti bismillah simuwulirangako. Namugati man anta. Namugati ana Addas, nze bampita Addas. Nabbi abuuza omuvubuka nagati min aina anta. Addas ovaawo? Amuga nti ana min ba'id, nze nva wala. Namuga nti sammi, mbuulira gy'ova. Namuga nti min ba'id, nva wala. Namuga nti wen? Namuga nti min ba'id la ta'rif. Okutuusa bwe yamuga nti gwe mbuulira nja kukubuulira. Bwe yamwesibaako namuga nti ana atarifu ninawa, omanyi ekitundu kye bayita ninawa? Namuga nti naam, mmanyi gye bayita ninawa. Namuga nti qariyatu nabiyillahi Yunus bun Matta, ekyo kyalo kya nabbi wa Allah gwe bayita Yunus mutabani wa Mattayo. Namuga nti awa ta'rifu anta Yunus bun Matta Muhammad, bulijjo omanyi gwe bayita Yunus mutabani wa Mattayo? Namuga nti naamu huwa nabiyyu wa ana nabiyyu, nze ndi nabbi naye nabbi. Abooluganda ekyo kitegeeza nti nabbi Yunus mutabani wa Mattayo yali kumpi nnyo ne nabbi Muhammad. Kyava amuga nti akhbarana Yunus bun Matta. Yunus mutabani wa Mattayo yatugamba, yagamba akhbarana ajdaduna, bajjajja baffe bazzenga batugamba nga batubuulira anna wasiyata Yunus bun Matta, nti eddaame lya nabbi Yunus mutabani wa Mattayo yafa edda emyaka mingi. An aminu bi Muhammadi, omusajja Muhammadi wajjanga mumukkirizenga. Kitegeeza bannabbi ba Allah bonna bali kumpi naffe, bali kumpi ne nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Abooluganda b'ebitiibwa, olunaku luno olwa Ashura luliko ebintu bingi. Ekisookera ddala okubeera nga olunaku olwo Allah tabaraka wa taala lwe yataasirizaako Musa ng'amutaasa ku mulabe we gwe bayita Firaun alayhi laana. Era olutalo lwali lunene nnyo. Allah okutakkulula Yunus mutabani wa Mattayo Musa alayhi salatu wassalam ng'amutakkulula ku Firauna, omusajja yali omukyamu, omusajja yali omulabe, yali yeeyita Katonda.
era ekyafaayo ekyo yensonga lwaki nabbi waffe Musa alayhi salatu wassalam eyo sunna y'okusiiba olunaku olwo yalusiibanga nabwe ekyo nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam yalangirira mu bantu basiiba olunaku lwa Ashura olunaku olw'ekkumi era olunaku olwo luba luzze tubagamba nti mulusiibe wabula nabbi okwawukana ku Bayudaaya wali wabulayo akaseera katono afe naga nti in adarakatni sanatul muqbila singo omwaka ogujja gunsangawo la asumanna tasua nja kusiiba n'olunaku olumwinda nabbi bwatu bweyagamba alayhi salatu wassalam Allah agira omwaka ogujja gwagenda okutuuka nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah mujjuludde aqulu ma tasma'una wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal barrul karim wa innahu huwat tawwabur rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبورغانا ببتيبوا omwezi guno ogwa Muharram tuganti nabbi yitirizanga nnyo gusiiba wabula bwe biganye byokusiiba wonna kale siiba mu lunaku lwa Ashura olunaku lwa Ashura lusuubira okubeera ku lunaku olwokuna insha Allahu taala wiiki ejja kati omuntu bwabanga olusiibye Allah tabaraka wa taala ajja kukwata abadde avudde emabega ng'asiiba olw'emmande n'olwokuna kiba kitegeeza akubye ejjinja limu n'ebinyonyi bibiri kati tukubiriza abantu olunaku olwo olusiibe lulimu obulungi kubanga sunna ya nabbi waffe Musa ate oluvannyuma sunna ya nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam oba ogiziza obujja nabbi yagamba alayhi salatu wassalam mukhalafatan anil yahud bwe tuba twawukanye ku Bayudaaya amakulu okwawukana ku Bayudaaya la in adrakatni sanatul muqbila singa omwaka ogujja gube gunsangawo la asumanna tasua n'olw'omwenda ngenda lusiiba era bwoli mbagamba nti imma siiba olw'omwenda oba osobola osiibirako olw'ekkumi okwawukana ku Bayudaaya buli yenna alina obusobozi lwaki nabbi yalabanga Abayudaaya beetaaga okwawukanako oba Allah waffe yalaba nga Abayudaaya beetaaga okwawukanako yalagira nabbi we Muhammad n'alagira n'abantu ba ummeeno okubaawukanako mu bintu bingi mu byo kwe kusiiba mu byo kwe kulekako ebirevu ne tubeera nga tusalako amasulu bo baddiranga amasulubu nga gebalekako ng'ate ebirevu bibakola ki nabbi n'abaga nti khalifu lmushirikin khalifu lyahuda afu liha wajuzu shawarib amwawukane ku Bayudaaya mulekeko ebirevu n'agamba nti ate amasulubu mugakole ki kati tuba twewuunya nnyo omusiraamu ate y'okumusanga ng'ate yafaananira ddala Bayudaaya ate yaleseeko omusitaaki nga gukuze bwe gutya amasulubu gakuze ate ng'ekirevu akisazeeko oyo tuba tumwewuunya aba afaananidde ddala abaki Abayudaaya. Ekyokubiri nabbi sallallahu alayhi wasallam yabaawukanako bo omukyala bwe yagendanga mu nsonga kanu la yuakiluha wala yusharibuha tebaalyanga naye tebanywanga naye ng'agenda eyo bamusibira mu luumu eyo nabbi sallallahu alayhi wasallam n'agamba abasiraamu mwe bakyala bammwe muwangaalenga nabo munyumyenga nabo ebbanga lye bamabeera nga bali mu nsonga mulyenga nabo mu associatinge nabo mu nsonga zonna. Basahaba olw'okuba baafuna hirisa okwawukana ku Bayudaaya bagamba nti awala nujamiuhunna bagamba nti tugende nabo ne mu nsonga z'obufumbo. Allah kwe kussa aya eri egamba wayasalunaka anil mahid qul huwa adha fa'tazilu an-nisaa fil mahid bakubuuza ku bakyala abali mu nsonga bagambe nti ensonga zaabwe ezo zikosa bo bennyini zibakosa olw'ensonga nti tebasobola kusaala nga bali mu nsonga tebasobola kusiiba nga bali mu nsonga. Qul huwa adha bagambe nti zikosa naawe kennyini abagenze naye mu nsonga z'obufumbo zisobola okukukosa. Qul huwa adha bagambe nti okugenda mu nsonga n'abakyala abali mu nsonga zaabwe kikosa fa'tazilu an-nisaa fil mahid mwewala abakyala nga bagenze mu nsonga wala taqrabuhunna hatta yatuhurun n'agamba nti mugenzi obasimberera mu nsonga z'obufumbo okutuusa nga bamaze okutukula okuva mu nsonga zaabwe. Fa idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah bwe babanga bamaze okutukula mugende eyo nga Allah tabaraka wa taala bwe yabalagira. So abooluganda b'ebitiibwa ogwo nagwo mukhalafatan anil yahud
Allah yatugamba okwawukana ku bayudaaya tubeere nfe nga bakyala baffe tubeera nabo kubanga abayudaaya abo ghadiba Allahu alaihim Allah tabaraka wa taala yabanyigira wala'anahum Allah n'abakolimira wajaala minhum alqiradata walkhanazir Allah n'afuula mu bo nebukera ku machanga community number bafuuse embizi nankobe feesi zaabwe olw'okujemera Allah tabaraka wa taala yensonga lwaki Allah yatuga tubaawukaneko bategeera amazima ne bategeera nabbi Muhammad ne bagaana okumukkiriza ala fasallu ala nabiyyina Muhammad imtithalan bi amri rabbikum haythu qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرضى عن أصحاب محمد أبي بكر وعمر وعثمان وسائر أصحاب رسول الله اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر أمة محمد اللهم انصر أمة محمد اللهم أحرسنا بعينك التي لا تنام اللهم كنفنا بركنك الذي لا يرام اللهم ارحمنا بقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم إلهنا أنت بنا رحيم فارحمنا أنت بنا رؤوف اللهم فارحمنا اللهم أنت بنا غفور فاغفر لنا اللهم أنت بنا تواب اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت صلى اللهم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر